mufuke Kyagulanyi. Mwena mufuke Bakyagulanyi. Mwena mumere Bansanja. Uganda tugenda gikyusa. Museveni tugenda mujjako. Ne bana abasirikale nabo tugenda banunula. Oba tunudde obubalagira okubakuba obuli obufaanagana. Bano abalala bonna bannayuganda nabo basula bubi, nabo balya bubi. 15 January olonda mbuleera yekka. Olunaku mwina lumu bannayuganda, olunaku mwina lumu okubonereza Museveni n'okumugoba. 15 January ambuleera yokka. Ate bwe mmala okulonda temuvaawo. Ate bwe bagezaako okukappa ekyokukola mukimanyi. Ekisemberayo ddala bulijjo muŋŋamba nti Bobby Duumira njagala okuba wano nga olwedde oda amaze ogibawa. Tewali kuduumira kulala. Otandikira wooli okanoonye making sure buli omu alonda. Omala okanoonya okalonde. Omala okalonda tobaawo. Tebagezaako okappa tubagobe mulundi gumu. Kati katuyongereyo. People power. Power. Leo naye bosajja kagobe ku mubala. Nozamola mumenyi w'amateeka. Byabakama, you pretend that you're not seeing this. Shame on you, Frank Mwesigwa. Shame on you, Uganda Police. Shame on you, Electoral Commission. Shame on you, all of you. Shame on you. Shame on you, Uganda Police. Shame on you. President is so-called sharing the Muganda language to communities. President Afulumi. Shame on you, Uganda Police. We are campaigning. Why are you shooting at us when we are campaigning? Why are you shooting at us? You should be ashamed of yourself. You're supposed to be officers of the law, but you're acting like criminals. You are shooting bullets at peacefully assembled people. This is a presidential campaign. This is a campaign. You criminals. Why are you doing that? No wonder you don't have number plates on your vehicles. You're covering them because you're acting like criminals. Mr. Byabakama, you are following. Mr. Byabakama, you're the chairperson of the Electoral Commission. This is exactly what is happening. And you're pretending that you don't see. The Uganda Police are turning into criminals. They are shooting at people. They are killing people. This is an assembly where we're supposed to campaign. This is where my candidate lives. You know we are not breaking any law. You are acting the criminals. You are breaking the law. You are fighting jaggers everywhere. And Mr. Byabakama is watching and not doing anything. Ugandans, it is upon you to free yourselves. mazima mwetemulaba nti muswala Uganda Police Byabakama Electoral Commission Madam Mariam bawangali obawaga kiraki temuswala
evugira bubi abantu oliko mukoto gwa JB Muwonge amanya neddoboozi nze abodwa Bobi tuli mu bitundutundu bya Kayunga ekitundutundu ekyantenje nange mukama mutya abaganda bange abakyekuumiddeko eddoboozi kati muliwulira bulungi nasoose nenvaako essimu badde bagikubyemu batufuyidde amazzi ne gagenda mu muzindaalo amazzi ne gagenda mu ssimu kati kwe kulaba nga nadde nvuddeko nsaba mumbuulire eddoboozi kweriri baana ba maama kisaaluwo kyomala busomesa okubanga mbaweereza yeyo embeera eriwo tiyagasi n'amasasi byebyesoza mu Kayunga tiyagasi n'amasasi byebyesoza mu Kayunga baana ba maama baana ba taata mumbuulire kiri kitya ku bintu ebyenjawulo akoze olwaleero ekitatera kukolekeka President walabye nga poliisi eri mu kutulugunya bantu avudde mu mmotoka ye najja n'abafeesinga abamu ne poliisi sesemesa n'emmotoka esimu ne bodaboda eyabadde esuusiza bannakayunga awa banka zaffe ziyiiriddwamu amazzi wali ku nsabasiro ya Kayunga newuwa ekitundu kirala ekyo awali kusesibwa babadde bangi nnyo ate nga ne poliisi erina ku bintu ebyenjawulo akoze olwaleero ekitatera kukolekeka President walabye nga okay mungambye ndi loud and clear okay kati temuvaako mugoberere buli kimu kigenda mu maaso bagambe wali essimu yadde eyiseemu mu mazzi amazzi ge batukubye mwagalabye oba babaddeko mugalabye bulungi nnyo nyiri ddala amazzi ge batukubye mwana wa maama kyobalaba nga mbadde nvuddeko kamera zaffe bazikubyemu amazzi ey'ow'omukisa bagikubyemu amazzi yange byonna naye tugenderaawo abakulembeza obususwa babadde bangi nnyo ate nga ne poliisi erina mu buyinza yakulembeza nnyo divide and rule batabuletabule bwofuge bangi abamuyambako mu nkola eyo abakulembeza obusosoze mu mawanga President bw'abadde erudde eno asuubizza ebyo byonna ebitawaanya banna Njeru South mu Kayunga District abasuubizza okukola ku bibanyiga na bimeka bye twagala twogereko abasuubizza ku balimi abalima emmwanyi abalima amatooke n'abalimi abalima ebikajjo ekitundutundu kino kiriraanaganye Busoga kiriraanye Jinja bw'oba erudde eno tuli mu ssaza Bugerere erya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo tukwebaza ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga olwa mmesegi gye wakedde okusingira bannabyakwerinda era bannabyakwerinda bafunye obubaka obwo naye ate tebazzeemu ate kudda ku bikolwa byabwe nkuloopera ow'ekitiibwa Mayiga bazzeemu era ne bakuba omuntu omu amasasi abadde ayimiridde mu maka ge okuwuubira ku mukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nno kitegeeza ki ate ne bannakayunga ne bataggwamu maanyi
ate ne basigala nga bakyawondera. Namungi w'omuntu akyagendera ddala n'okuviira ddala gye batukubidde tiyagas ekkubo eribadde likyama eno pulezidenti wabadde ava ku Laale ajja asoose okuba mu disitulikiti ey'e Kayunga. Nakoze ne munnange ow'omukisa Swabula Kiganda ow'omukisa TV. Munnaffe Sama teyakoze naffe olunaku olwolwaleero olw'obukosefu ate n'asobola okugenda okulambula ku basibe bannaffe be baakwatira mu bitundu eby'ekiruhura. Oli ku Jebbi Muwonge awamu n'omukutugu Mission TV Uganda. Nze Abudu wa Bobi tuli mu bitundu ebya Kayunga. Bugerere y'essasa erya Ssaabasajja Kabaka eri abamuyambako okulikulembera. Kati nno Katikkiro oba Prime Minister wa Buganda asindise message ku makya ate ffenna etuzizzaamu amaanyi kubanga tuli ku ttaka lya Buganda. Tubadde tulina okumusuubira nti alina okuvaamu obubaka obulwanirira abaana ba Buganda naddala ku ttaka lino ate nga lyeryaleeta Museveni eyewaŋŋamizza mu buyinza okumala emyaka 4. President akulembeza unity oba okugattibwa oba okuba obumu oba oli Munyankole oba oli Munyarwanda oba oli Musoga oba oli Mukiga oba oli Mulango. President ebintu byenjawulo byali mukola ku Laale ayigirizza Abaganda olukyoli. Najja natuuka ewantu mu Buganda nga wano najja nabagamba belowa kitegeeza nti people power amaanyi g'abantu. President akikkaanyizaako nti Museveni yamala emyaka 4 nga tugumbula abantu naye ne ku mulundi guno ne mu campaign ezawedde oba ezaggwa eza 2020 nnyo. Hello, oliko mukutu kwa Jebbi Muwonge ku YouTube, ku Facebook oliko Jebbi era Jebbi Muwonge. Era obulayi nnyo bubeerawo awakugamba Jebbi Muwonge via Abudu wa Bobi ate ajja ku Ghetto TV. Oliko mukutu kwa Jebbi Muwonge ate ku bannaffe abatulabira ku YouTube. Gifuna bulungi yafunamu okutaataaganyizibwa ate Jebbi Muwonge bajjanga bamanye ekiddako baagumye wakati mu magye wakati mu kutiisibwatiisibwa nonna abavubuka bo ne baleeta ebibaketi by'amazzi biyambeko ku bantu ku tiyagaasi. Mwebale nnyo bannayuganda abatulaze obumu buno amaduuka gaggulawo
ne gagabira abantu amazzi munaabe tiyagasi babatunda emmumbwa mubalaba bonna balina obucupa bw'amazzi tubeebaza bamaama bataata tumuka trading center eno mu kyalo ababuuzeeko abawuubireko ogwo nagwo omusango guba kubya tiyagasi kino kye mukola wallahi mbalayirira mukikoze musinga naffe okukyayisa abantu gavumenti mwate mugikyayisa nnyo okusinga ebigambo Kyagulanyi byayogera ebikolwa byammwe mu abakubi ba tiyagasi bye mukola ku bantu bino ate bibakyayisizza nnyo mukola kyamaanyi nnyo okukyayisa abantu bano mukola kyamaanyi nnyo okukyayisa abantu bano kati bano baabano bali mu kabuga naye tebasobola balekawe batyo bagenda leka babakubyemu tiyagasi ebikolwa byammwe bibakyayisa nnyo aba NRM wanakalulu baba bakabonoonera naffe kye twagala bulijjo tunoonya tiyagasi nga tetumulaba bulijjo tunoonya ettima lyammwe nga terirabika bulijjo tunoonya ensonga lwaki abantu bano baali tebabalaba naye kyekiseera babategeere era nsaasidde bakansala nsaasidde bwemupi mu bitundu bino obululu bwammwe mmye ku bulabe bwe mutuusizza ku bannayuganda abantu b'e Bukamba mwenna muze Kyagulanyi Ssentamu bannange bonna bye babakoze ekujjo lyonna Museveni lyabakozeeko ekyokumuddamu mukimanyi nga 15 January temumukombye akalulu konna bino balikola kubanga bamanyi mwakoowa temugwamu maanyi tujja kuwangula basibe ne banyamu kati mukkirize tweyongereyo babakolako effujjo kubanga bamanyi bagenda babakolako effujjo kubanga bamanyi bagenda naye mbakakasa mujja kufuna eddembe lyammwe Uganda ejja kuddamu yebeeyagaze Uganda nsi yammwe mubeere bagumu kati babakubye tiyagasi bagenze naye mwe musigaddewo n'emukono baweddeyo tebawera yette bangi nga 15 ne bakwata akalulu kammwe ekyokola mukimanyi people power our power ambuleera yokka tweyongere abene aremumye akalulumye Museveni akalulumye oyongera kyayisa abantu oyongera abantu kucha kunyigira the last king of a dying horse the last king of a dying horse je muliko bwe buno busungu bwe mukola kati mukuba baki bano bagenda sigala wana afande abo bogoba ogenda kubaleka wano ffe tugenda dakiika ntono nnyo tebalina kye balidde we basanyuka essanyu siriryo amaanyi ge bakozesa sigago the last kick of a dying horse abate yenna jeno gye mwatudde mu miitingi zammwe ne mugamba okukuba abantu ba Buganda tiyagasi mu maaso bakiiseeyo era gwe mulimu gwabwe gwa kukiika mubakubye tiyagasi mubasibye mubakiika mubalemaza mubabuzizaawo naye tebalina gye badda basigala bawagira mu maaso bakiiseeyo dda mu bikubo nno bino eby'omunda eno mu byalo era nayo tebaagala
akampeyini eyo kubanga mu kusooka bamuyisanga mu byalo nga bamanyi kibonerezo bagenda okulaba vidiyo eziva mu byalo ng'ate abantu bangi beeyongedde okuzibuka amaaso